tasibiddwa oyo manku mugwemba gambye omwana yazalibwa nga ekyalo yakatwegattako ekinku ng'ekyalo ekisajja kyeweteredde mu kibatu nawaga nti ye mwana wa musambwa gwa Wannema ngambye asibwa Nabuzaana mu ngozi 12 enkoko ye enkodi eya lusingo amuje muyite enkooto oba endaama gye tukozesa era nimba gamba nti enkoko eyo yesiba enkoko eyo ye ya Wannema jajja Wannema era ngambye mu kumusiba temubulamu kasambante ka katono semazinga nkata n'emidde egy'abaleme era mbagambye nti emmere ye asibirwa n'ekyewongo kuva ku nkoko ye emmere ekijjulo ng'omwana asibiddwa enkoko ye tebulamu tusaamu amatooke obutiko obubaala omuzigo n'empeke ez'obulo obulamba tunywerako omubisi omwana oyo ng'engalo ye ewetera mu kibatu nga tasibiddwa aleeta obwavu obuwunya mu ngalo owammwe nga muli baavu nnyo temuba na ssente era busente zibayita buyisi mu ngalo senyiga nga takala nga mwenna abaana gundi nga yalwala ekibobe ennyindo zammwe teziggwamu senyiga okufeekera okw'olutentezi mu kulwala okutandika okwogerera nga muŋoŋota buŋoŋosi nga mulinga abalwala ekinnyindwa muzzukulu wange Ndawula ndowooza oyinza okuba ng'olina omwana ono ngewammwe mwamuzaala waliwo n'omulala ono omwami eyazannyanga n'endiga ye oba bamuyita linnya ligenze oba yakolako ne ku radio Simba simumanyi erinnya ndyerabidde yanoonyanko wano n'andaba eyazannyanga n'endiga ye era ayogera nga alina ssenyiga naye nga talina ssenyiga jjajja yaŋŋamba nti mu kika kyabwe omwana oyo yazaalibwa naye batamusiba okulemala nga mulemala ebitaliimu mulwala kamenya buli kaseera ng'obeere ng'omuparalyzinga maso puulu zibaluma okulwala obunyata ng'abaana musala busala okwogera ne mutandika okuzaala ebifunegge ebyana ebingiringiri ebitaggwa ebya buli kika omwana oyo mankumu bw'atyo bwe mwogedde amwagala funa akatabo kange kebayita omuganda taggwaayo kafuluma mu biseera bya covid lockdown kaliko ekifaananyi ky'abasajja 3 nga beetisse bakayita omuganda taggwaayo kalimu emikolo naddala ng'oli musamize oba ng'oliko empewo oyinza okuba n'essabo ne lifiiramu omulwadde mikolo ki giri omwo omukyala azze oba essabo lyo ne balisalira omusaayi nga toliiwo mikolo ki gy'okolera ku ssabo eryo lifiiriddemu omuntu emikolo mingi ozadde omwana agudde mu ttooyi afiiriddemu oba gwe ogudde mu ttooyi mikolo ki egikolwako gwaliko emmandwa mu kika mulimu eyeetuze mulimu agudde mu nnyanja mulimu emikolo mingi mubadde mwepiikya ekitanda ne kimenyeka gwaliko olubaalo olina okukolwako emikolo n'oyo munno oba mubadde mwepiikya ekisumuluzo kiremera mu kkufulu mikolo ki gy'oteekeddwa okwekolako gyebakwena okukolako ekisumuluzo kiremedde mu kkufulu abamu bagamba beeroze oli bamuloze beeremeddemu nedda mpewo oyo naalongo kkubo yalemeza abakyala ekkubo ne liggalira ituuse omwami ebusaabala ku One Love Beach eya Bobi Wine ebusaabala n'otagituukako ekkubo limutuuse ebusaabala ne libula oba ekisumuluzo ne kiremera mu biiki n'oliyita eddogo bannange siganye eddogo gye riri naye waliwo empewo bye zireeta mpewo bannange ziruma tewooli kisitaleeta ekyo nkimaze ono ye Kiwanuka Kabuga ebulenga yabuuza
abaweza bane temuweleza bibuuzo ku WhatsApp. Sina budde bwa WhatsApp kubanga obudde ndi muwandiisi wa bitabo kati nina novo gye mpandika omusajja wa omuntu wafiira ng'olabye bingi kati okukwata ngende ku WhatsApp nziremu ebibuuzo ebyo nteekako data yange nzire okwo saawa namba n'amaaso gange galwala sisobola WhatsApp weereza ordinary message era ne bwoba ogiweereza olwaleero wiiki ejja ekibuuzo mba nkikuddamu naye bya WhatsApp bw'oba obyagala genda ku YouTube saafinga kino nnogo oba ndawula empire ebintu byange ojja biwuliriza ojjemu ekyokuyiga oba mu mukodomi wange mwana w'engoma abissa ku TikTok amaloboozi gange ng'alina byaddamu ageeyambisa simulinaako buzibu. Owagamba mukyala wange mulongo ate musoga mwambaze ntya mu lubaale. Abaganda basoga bagwere banyoli n'abanyolo ab'okumpi baluuli n'abeebugerere abanyala twambala embugo nga bwe twambala bwe tubambaza era mu katabo kano nabiteekamu bwe bambaza omukazi oteekeddwa omuwa kikooyi ekyeru olina omuwa empale ey'olubugo oteekeddwa omuwa endeku ng'erimu omwenge olina omuwa olubugo olulamba n'olumutaayiza n'olumusiba olina omuwa ekibbo ekirimu empagi 3 ekyenjulu n'akamba ak'ekiti ekyeru akaganda ketuyita akambejja n'ekiro y'ennyama y'ente amata g'ente omugaati tekubula lumonde ebyo by'owa omukyala era nga obumaze obbimusiba n'akuddira akambe kano kasasise ennyama gy'oguze ey'ente gy'afumbisa era kawaatise emmere ey'amatooke n'ono lumonde bwe kutuuka okujjula oba okusoosootola ng'alwesiba nga mutuula wansi nga mulya era olumala okulya ekibbo ng'akikuwa ng'omuteekamu ssente okumwebaza ng'ategula bintu ekiro muli baddembe okwepiica awo omukyala omusasudde mu lubaale omusasudde muli si mu kisiraamu si mu kirokole toŋŋamba nti nze mukyala wange musiraamu nnyo mulokole nnyo ebyo byammwe era ajja kutuuka n'okwepiica kugaane oba alemere mu bibadda abasajja mwagala mwefuula abasomi omukyala n'alemera mu bibadda naye nga kantu katono nnyo tewamuwande ku ya mwenge obanga buli lw'obeera naye oluba okwegattulula bw'obuti ng'awulya kaamulali ebuziba obanga gwo kennyini ng'oyubuka obba mukaabandi kubanga aliko bajjajjaabe be babbaaba abaamusookako buno obuwangwa buli ggwanga n'ebyalyo bw'oba nga tobibiwadde koobe mukooki ng'omwami wo tabikuwadde obufumbo bujja balemerera sinakindi ne lubaale wa mukyala akwate abaana bo b'ozadde eno baani abali musamira lubaale ono n'olw'ensonga eyo jjajja akugamba samire omukyala bw'otyo bw'oba omukola. Weebalego Mr. Consultant kusomesa era tukuyigiddeko bingi. Nze ndi Muhammad owaawa era Muhammad ki ekitambo nga kintawaanya era kitawaanya ne famire yonna nze bwe nkitereeza batereera oba oli awo bw'oba ng'okitereezezza ki oyinza okubatereezaako ne bafunamu akalungu bangoba kojjange Mamuli Katumba yalwala n'akomayo yayimba akayimba bakayita lungu banguba naye kati oyinza okwesanga ng'ab'ekika mulinga 6 buli mwaliko lubaale owuwe
bulijjo buli muntu gyakoma okubeerako n'omuzimu ogugwe. Taata ng'aliko omuzimu ogugwe abeera n'ebitambo bye ebitono 5, n'abeera ne Muwanga, n'abeera ne Kawumpuli, n'abeera n'Endawula, n'abeera ne Bamweyana, n'abeera n'Abennyanja, n'abeera n'Omusambwa, n'abeera n'Amayembe n'Abalongo. Ne Ssenga naye bw'atyo abeera n'ebitambo bye ebitono ennyo 4, n'abeera ne Muwanga, n'abeera ne Kawumpuli, n'abeera ne Walumbe, n'abeera n'Endawula, Bamweyana, ez'ennyanja n'endala, n'Abalongo. Ssenga kati nammwe abaana mulina kubeera 6 nga buli omu alina ebitambo bye ebimutawaanya. Oteekeddwa okuba ne Walumbe Kabaka Bulamu, oteekeddwa okubeera ne Kitemu, oteekeddwa okubeera ne Bawannema, Musoke Mukasa, Bamweyana, Ndawula, Timba, Mukoka, gwe ne muganda wo bw'otyo. Kati awo gwe bw'okola ekikyo bayinza okufunamu kalembereza, naye bwe babaako n'ezaabwe tebatereera, kubanga every bottle sits on its bottom whatever time it is. Buli chupa etuula ku ntobo yaayo. Buli muntu tekimuva mulaba. Njagala ebintu bino bannange mbibagamba. Nina family nze gye neegomba era teyinza kunnyiigira. Ye ya mukadde wange mugenzi Bukenya yabeeranga Kayunga okulwe Galiraaya, bayitawo Kyammimbi Bulyankuyege. Gwe nze mbagamba ky'omwami oyo yatandika okukola okujjanjaba abantu mu 61. Kati yakawezezza emyaka 2 mu ttaka bukya tumuziika. Naye yazaala abaana 44 naye abaana be 10 bonna yatendeka lubaale waabwe, era abaana be 10 basawo. Buli mwana alina omuzimu ogugwe ne lubaale owuwe n'amayembe, era bakozesa amayembe. Mwabamanyi Dr. Lubega Embuya ku Jambula, mumumanyi ye second born we, musawo akola era layini nene. Dr. Matovu abadde ekireka kati yadde Wantoni, mwana we ye third born we aliko lubaale we n'amayembe ajanjaba. Muwonge ali Ekyammimbi awaka yasamira, nze ne taata we nze namuwa n'omulangira Mpadwa yasalira ne lubaale we Padwa we Namugongo. Kati yadda mu kiggwa ekyo yakola musawo. Bannyina abawala 6 waliwo akolera e Kasawo, waliwo akolera e Bulo Butambala, waliwo akolera e Masaka, waliwo akolera e Jjinja, bonna basawo naye nga taata wagu buli omu ne lubaale we. Agenza okufa era nga mulangira asami yayazizza lubaale w'abazzukulu, abazzukulu 30 nga buli muzzukulu aliko omuzimu ogugwe ne lubaale we. Unfortunately oba eby'ennaku agenza okuva mu bulamu bw'ensi eno nga lubaale w'abazzukulu tamusalidde. Musajja ye nga tayagala abaana be baboneebwe n'abazzukulu. Mu kika bwe mu bulamu abasamidde kwe kubonaabona. Batate wabeerawo abasamidde mu abaana temubonaabona nnyo, era babalina okutwala eddembe bassenga baaze lubaale w'abaana. Ng'ekibuuzo kye n'addamu oli yaŋŋamba nti tiye jjajjawo yamugamba nti emirembe 4 nti lubaale omukadde ajja ayogere bagende zivuge, emirembe 4 gijje gyeyogerere. Taata bw'akugamba nti yaliko lubaale oba ssenga aba nti baliko lubaale, aba abakotoggedde, aba abasiraanya. Kati mu abaana muyinza okwesanga nga gw'oliko omuzimu w'abaana nga emizimu gye mulina mikadde okusinga ate ogwa taata wammwe gw'alina. Oba muliko binywanyi gya mikago. Abaganda we bagambira nti emiti emito gye giggumiza ekibira
nga n'emikulu mwegiri. Kati bataata basenga mwe bwe musamira wadde olagula taata wadde oyogerako amayembe taata oba senga ne mugaana abaana babanyinammwe okwaza lubaale mbugwa bamubakolera muba bulimba nnamba emu. Omuntu omutayinza kubeerako mizimu gya kika kyonna tekisoboka. Tekisoboka nti gwosamirira famire eyo tekisoboka. Okujjako era nga mugamba nti bwe munaafa munaaziikibwa mu ntaana emu. Mu kika bw'ebeerayo abaafa nga baliko empewo buli muntu abeerako omuzimu gwe guwasa ti omuzimu gwange bwe guti ne bwe guti. Kati gwe oyinza okwesanga nti nga gwe luba gutaata w'abaana lubaale gw'olina nga si wa kika kyo nga weebukojjaabwo oba jjajja mukyala azaala nnyoko. Olw'okuba oliwo ssebo gy'okolera abaana olowooza lubaale abaluma wa bukojja bw'amawo tekisoboka. Oba oyinza okuba ng'osamira mu nyonyi gw'abakazi gw'abanyonyi ba mukago nga gw'ogamba kati nze ndya ŋŋange ng'ogamba nti lubaale w'abanyonyi b'omukago era nze takwate baana bazzukulu balala. Ebyo bye bireetedde abantu okukyawa bannaabwe bwe balaba era nkibagamba omuntu omu lubaale ng'akuluma musamire kubanga aluma ggwe taluma kika aluma gwe baleke mu bujega bwabwe. Omusajja omugenderera ku lugero nti omusajja omu talya nkoko ye oweemu takoomera. Eyatunya n'akayimba gamba nti kanyoomonyoomo wondi woonyomera asula mu nju nga nkutta nga nkwata mulala oganye okukola lubaale ajja kutta. Omuntu omu osamira lubaale toŋŋamba nti siina ssente ndi mwavu obikola lubaale ng'abadde neekisa ne bamugwamu ng'oli amumanyi okolwako emikolo lubaale n'akuwa ssente n'osamira n'ogenda ogula kapolotiko oba ogenze kooki n'okolera eyo. Ne bajjajjaffe bwe bati bwe baatambulanga n'ava wano n'agenda e Bunyoro ng'ab'ekika bamuganye bamukyaye n'akola eyo ekika kye n'akolera eyo. Kati mu Buganda abasawo abasogwa bangi nnyo. Lwaki amasabe waabwe baagalekayo? Abatanzania badduseeyo bali wano bakolera wano. Lwaki tebakolera Tanzania? N'abasawo abanalwanda bakolera kuno. Lwaki lubaale tebaddeyo ne bamukolera e Rwanda oba e Burundi? Lubaale ng'akuluma musamire w'obeera mu kazigo kwo okole ajja kuwa ssente ogende ogule obeere ewuwo ofune emirembe n'abaana b'ozadde bafune kawembereza. Era nkusaba kubenga obusabe bazadde n'osala ate amagezi abaana nabo babaaze omanye lubaale gwe balina. Kyekireetedde abasawo okuzaala abaana omusajja n'abeera n'abaana naye olw'okuba ebyana ne birya bisolo bye bibaaga binywa mwenge bye birya embizzi ku kyalo by'ebyana by'abasawo ne byonooneka. Tebyonooneka ekibyonoonesa lwakuba nti taata ono oba maama tatutte kumanya buvunaanyizibwa kumanya buzaale bw'abaana buli mwana we yazaalibwa mulongo musibye yoowaaye nti ye lubaale w'abaana ono mwazizza buli mwana ayoge n'omanya ennyimbe tuzaabizza kubanga ewamu buli lwe mufiirwa ng'oliko lubaale ennyimbe ezo zitabire emizimu gibonyaabonya gwe n'ogamba essabo lyali likola kati sikyalina wadde n'omulema takyajjawo. Emizimu bano yabizza ennyimbe eziri eka kujjawo amaziga. Kyekitya n'abaana okwonooneka. Era kyemugamba bannanga baliko embuyaga muweerera abaana bajjajja b'abaana bataata ne bamaama mu mutima omulungi siragira okufuna kaweerero teweerinaanya baana kubeera mu masabo gammwe kumanya inkamu gy'ofunye eyo ebassa. Kyekiredde abaana okusala bataata bammwe ne bagulirira abaana abantu ne bajja batema abasawo kuba omwana amanya ssente woozitereka ssente ki z'ofunye. Muweerera abaana lwana nnyo
jjajja oba otakula ddiba oba oli wa jjembe oweerera abaana okyejjeko omanye nti omwana muweeredde agenda kubeera yinginiya agenda kubeera lecturer ajja kubeera egindi baleme okwevuma naye obutaweerera abaana ne babeera mu biggwa okunywa emmindi ne bagitwala nti balina okunywa si buli mwana yenayinayo si buli lubaale yenna nti anywa emmindi eriyo emizimu gitanywa emmindi abaana gye bakoma okubeera mu mbuga bagaana okusoma era bikomekereza muzeeyi ofudde bakusse nga balowooza nti bw'onoofa lubaale wo mbwe agenda bakwata lubaale wa tata lubaale wo lubaale owange gwe nnina tayinza kukwata mutabani wange saava tekisoboka kubanga omuzimu gwange gulina okudda teguyinza kwogerera ku mutabani wange gujja mulemesa okwepiikya bw'anaafuna mukamwana ng'ate nga ndi kujjoba ekisenge kijja kugaana kyekitusamiza basenga ffe manya bagundi bajjajja ffe kuba jjajja takulinaako buzibu ŋŋamba jjajja omuntu gw'oyita jjajja oba muzzukulu teri mwana agenda kusamira lubaale wo ssebo oba nnyabo nti omwana wange nti nfudde asamye lubaale wange nedda lubaale si ngoye nti nfudde bantu bala mu ngoye zange nti obwenva abaana bange bagenda kuzambala nedda oyinza n'okusamira gwe n'obeera ne lubaale ne wayita emyaka 10 nga tokomyewo ate owabala n'abbulukukayo lubaale wa mitwe mingi abaana mubaweerere abaana mubagobe mu masabo gammwe ng'okumuyita oba jjajja akebera nga wansonga era olumala n'agenda byeyo omwana olumala okugira wankya n'alokoka najja asuukira ku ssabo ly'alyokya n'ayokya ebintu bya lubaale by'okoleredde maama bassebo nkyogezza mu mutima muzadde muweerere abaana weerera abaana musomese abaana ate abaana mubafuule abenzi nga gwe bw'oli jjajja tewakeera nkya kukola application ti lubaala kwata eba embuyaga nabo bw'ali bakwata baaze obawe senkulu asamize lubaale waabwe gyalibeera essabo lye si kutunuulira lino eriryo akantu ako nkategedde mulungi banna bajjajja b'abaana kikulu mutunule wano abasajja babadde abamanyi ab'amaanyi simanyi aliko omuzimu gwa Benigulu olowooza mwana we aliko Benigulu ajja kuba muzzukulu twalina kuleekaana essalaama ng'aleekaana mayembe gamuleekaanya mwana we yadda mu mbuga muzzukulu walingawo omukyala egundi wano Makerere erinnya ligenze Yuniya Zeuliya linnya bwe lityo yafa lubaale we yakwata mwana we kati bw'ogende wa makolo egundi makolo yabeeranga wa ng'okyamidde ekasanga tinooyingira munda awo muzzukulu yaliko empewo bw'ogende wa tata wange Sonko Ettula eryo lyo lyagwa simanyiiwo aliwo wa tata wange Sonko Ettula yali omulema bw'ogende wa Luutu enamawojjolo simanyi ani aliwo oba mutabani naye ate okuba muzzukulu ye ensiko yakeberanga ng'akukebera n'emmere gy'olidde nga tomubuulidde ekiggwa kyasigalira awo kati mbagamba muweerere abaana nga ggwe bw'otaakola teri ayagala lubaale teri ayanyumirwa kubeera na lubaale ono naye bulumi n'ogamba bwe banga byebisse emaali yange byebiŋŋanya okufumbirwa byebiŋŋanya okuzaala byebinzisa obusajja kankole ebintu bino Mukama n'ayamba nodda engulu naye toyindi agamba nti eri akola lubaale ng'amwagala
abala bamwegwanyiza naye n'agaana obbakwata kyoyagala tekijja gy'oli Nabuzaana takwata Banyoro akwata Baganda Abaganda tebasamira Nabuzaana Abanyoro tebasamira Nabuzaana Nakazaana bo gwe basamira naye Nabuzaana taliyo gwoyinza okwagala kanzite muganda wange Lubaale ankwate epu kafayiri ng'eddagala egganda nze ne bw'onooze Lubaale watayinza kukwata tayinza ate era mbasaba ab'ekika temutta bannammwe lwa Lubaale mutandika okubawaayiriza nti gundi yagula ebintu yagula kifaalu yamwongera mu Lubaale simanyi ye munaffe yatusiranya mwe mwagaana okukola Lubaale ye n'akola owuwe muli bannaddiini mwazaalibwa na Muhammadi kwodda Yesu kwodda wazaalibwa naye era bw'ojjayo ekitabo otandika kutunyumiza ebbaluwa ya Pawulo gye yawandikira Abagalatiya gy'obeera nti oli mu Galatiya naye ng'ebyajjajjaawo muva mu nnyumba wabisuula kati oli bw'abikola n'otandika okugamba nti abasiraanyi atusindikamu ebintu Lubaale tebamusindiikiriza nti bamukusindikira njagala akantu ako bannange mukategeere muleme okutta okukyawa bannammwe abasamidde Lubaale ye akoze wuwe kiringa enjala bw'ekuluma ng'awaka oliwo wekka weefumbira akatamunko n'okalya n'okamalawo kati ne Lubaale ng'akuluma kola wuwo tononooza nti twakika kinene bano bagambye basenga tebabyagala balokole nnyo basiraamu nnyo kola gwe wuwo sirika bino Lubaale muzibu Lubaale si mwangu njagala otwale omwami n'omukyala mwefuna ne mwekwana ne mwepiica omukyala n'afuna olubuto naye bw'ateejumba nnyo okuyimirizaawo olubuto olwo omwana lumutta oba amuzaala ye Lubaale gwaliko Lubaale weetwale nti gw'oli lubuto bw'ozannyazannya Lubaale ng'akutta oba ng'akusiraanya kwe kuzaala era Lubaale ab'ekika bayinza okukulondoola okukukolera Lubaale ne bakuteekamu ssente gye bali ab'ekika abalina emirembe abalina emitima emirungi nze saabafunako ne bakuteekamu ssente teweekuluntaza teweegaggaza nnyo ng'oliko bajjajja b'abanno weewaayo walimu n'ebikunyiiza bye bakwogerera naye kulembeza ekirungi kibanga ggwe nti ofunye omukazi otubuulira embaga tukusondera ne tukola n'obukiiko reception nebeerawo naye bwe tutuuka okuyiba babagasse ffena tubeerawo ne tukuba enduulu ne tuzina amaziga ne tuggulawo ne tulya ne tunywa naye bwe kutuuka okwesogga ekisenge mwesogga babiri mwamiwo namuba ne mukyalawo ne Lubaale bwati banno bakukoledde embaga ya Lubaale bakoze naye bwe kutuuka okutuula ku mweso obeerako wo ku kiwu ku ntindi gwoliko empewo gwojjayo omweso oteekeddwa okumanya nga boolaba omukazi bamukuwasirizza ebyo atotubuulira oba musula ku kita wansi oba wamuliisizza oba omwambazza oba okoze eki ebyo tebitubuulira ffe twagaliriza tusi nti olina omwana ti omukazi omulinza aki nga situlaba bw'alya buyembe ne Lubaale bw'ali titwasamya Lubaale waffe naye lwaki twongera kubonaabona kiki ekiriwo jjajja atuule kiki ekitubonyaabonya twamuteekamu ssente ssebo ne bakusamiza Lubaale n'amasabo ne gakulima okusaaka essubi gwali ku ggwe ebyoto tobikuma ensumbi nsuwa ne zikalira temuli mazzi gwe ensumbi omubisi endeku ne ziggwamu omubisi olowooza Lubaale abantu bano banaafuna ebyoto tobikumamu oganze Lubaale yantama bannange bo bali bulungi munnange si gwe weeronda bikwate guma munnange bwe tubeera ate tokola Lubaale nti ogenda kukola ssente wokola Lubaale ng'olowooza nti ogenda kukola ssente oyo ng'akulemye
talizikuwa. Bw'oba ozadde gamba nti kanze akolerere abaana n'abazzukulu baabwe babeere bulungi, kyekyokka. Era kiringa kisa tukoledde abantu ekisa, weewaayo batusasuddemu bibi. Gw'okolera Katonda n'ogamba nti masiiki eno kangiweeyo omutwalo ebeerewo, Katonda y'alinsasula. Nze waliwo abatayagala bintu bino nga mbyogera, abaga omwana atwonoonedde, ajjayo abantu abajja mu ddiini, naye ate mmwe abalumwa ebintu bino munneebaza nti Mukama Katonda akuwangaza, ekyo kyokka kinnyongeza obulamu. Nga gwe bw'osanga omuntu ng'abonaabona oba mmotoka emukubye n'omuddusa mu ddwaliro, gwe n'oteekamu amafuta mu mmotoka yo n'omuddusa n'omutwala mu ddwaliro, okolera Katonda. Na bino bwe biri. Bataata, basenga, bajjajja, muyambe abaana be muzadde, lubaale waabwe akolebwa. Naye kyemmaliriza nakyo, temubeerinaanya nnyo, bajja kubatta. Era omuntu omukulu yabeera mu ssabo wali, oba senga oba kyani oba omuntu gwe wasamira naye mu ddiiro erimu, aba mwannyoko gw'oba obeekola naye ku mbuga ng'omanya nti nja musasula omusaala. Titukoze emitwalo 10 timunnange ena giikyo, Basaalongo batuyigidde ne Bannaalongo. Naye ab'ekika si balungi, be baleeta eddagala, ab'ekika abo be baleeta eddagala ne balisimba ku wootuula, be balisimba ku mpagi mu miryango gy'amasabo, be basimba n'eddagala ku bijja. Gundi omwana wa gundi Lubaale akwatamu atya, omwana wa gundi. Ate nga nabagamba Lubaale ayagala nnyo first born, last born, ayagala nnyo abalongo. Kati uyinza okubula nga maama ow'empeta oyagala omwana, Lubaale yali ayagala nnyo akwata omwana ow'empeta n'atamukwata, n'akwatamu akaana ke baayenda ebweru. Ate kasaba kuzaala omu mu kika, Lubaale yenna kwata ow'ebukojja n'ow'ekika kyo, ekyo kyotteeka. Omwana w'ekibi gwe bayita omwana, mbu bakuyita omwana w'ekibi, kalivaamu ne kafuuka ejjinja ery'omuwendo. Yeggwe kalivaamu, kaana kambaata akeeta kulira. Osobola kiterera. Kajubye Kasangati, mukwano gwange yaloota nti ndi mulongo. Bwe nabuuza mmange yaŋŋamba nti ndi musisi, musisi yayita. Naye nsumagira buli kadde. Mupeekerezza ne mupereketa w'omusana nsumagira neekanga omuntu ankoona ku kibegabega n'ensisimuka. Era oli mulongo, musisi wamuwa ebibye. Era oyinza okwesanga guba maama awakana, guba muganda wo, mukwano gwe yaloota, mugambi muwa amakulu aloote bulongo ki. Ngende wa consultant ew'omuntu akebere bulongo ki bw'olina. Ekyo kyangu nnyo Kajubye w'Ensene. Ssaalongo mu Kiwenda, Musozi mu Kiwenda, mukyala wange aloota omwami amulagira okubala obusozi 9 kwabeera azimba essabo. Aloota omulalu amugamba nti akaana kange katetenkanye, aliko bamweyana. Era bagala omukyala ono aligenda ku nsozi 9 n'ajjayo amayinja n'agateeka mu kiggwa kye mu ssabo lye lyalizimba. Yajjaawe kyamulaga. Ndoota omusika wa kitaffe mu mulyango ogw'ekisenge kyange, nga bwe mubuuza ekyo kikyayagala ebyokumuyamba ng'abalangalo. Temwafulumya musika, muzimu gwa taata wammwe gubatawaanya, mwefulumyeko muzimu gwa taata. Era ndoota muwogo, akawunga, emmere y'amatooke mu kaveera akaddugavu kamisuma. Era ndoota olugoye olwa kyenvu nga bwe naabira mu mugga. Samira bamweyana, ofumbe n'ekijjulo ky'abamweyana, tekubulako mmere eyo. Kawere emukono, ndoota omukyala ankwasa empewo ez'enjawulo omuli ne kamyansa n'okulaba ng'akyala n'okulaba kyala kisajja emmese mu kibatu. Ekyo ekibala kisajja kyameze mu kibatu. Omulongo oli gwenva okwogerako mankumu yeetaaga kusiba. Era gwenva okusomesa mumulina mu kika.
era empewo oliko empewo ez'enjawulo omuntu akugamba zisamire muzimu musajja mpendo mukembo ndoota omwana azannya n'ettimba mulina omulongo omwana yazaalibwa n'ettimba yeetaaga kusiba mulenzi muwala byebaagala mu musibe yayitibwa si mayanja yewengo serwanga era mpewo ki etambulira kamyansa muna ekitambo kya jjajjaawo bwe yakiyitanga kawere kamyansa kitambo kya jjajjaawo kimyansa onoogaana okukola kijjagala nikukuba mu ngalo bwoti ng'omuliro gwaka ekiro abagambe nti omusezi atambula n'omuliro nedda kamyansa jjajja kitambo kya jjajjaawo bwe yakiyitiranga era n'ogamba mpewo ki etambulira mu mwannyinaze guyinza okuba muzimu mukazi ekitambo ekikazi nayo kitambulira mu mwannyuku Fred Nakaseke min mayirikiti ndoota nkwata goolo eryo jjembe Samira ejjembe kigaloso okwata goolo teeba goolo otemba bukwata mupiira osam emirala nga jimpitamu omwami nga bwagimpeereza nga bwempulira amaloboozi Samira amayembe ga jjajjaawo gakwatanga ebirogo kwe kwata goolo buli lwoloota ng'okwata goolo oteeba goolo owanula emiyembe mayembe gakwatanga ebirogo jjajjaawo yali mulumisi bamuloze n'ogenda n'oggalawo ne bakwata ebirogo kwekwata n'omujjako ebirogo kwe kwata goolo kwe kuteeba goolo kwe kwambala yunifoomu z'amagye kwe kutendekebwa mu magye ng'obiroota okuba sabbaawa okulembedde front line abamagye bakuvaako emabega nga gwe kamanda nti gw'oliko amayembe kwejembe kkulu gwe kamanda ogenda kubeera musawo w'amayembe Mako omunalwanda ndoota omusoto ogunene nga guva ku mutuba ogwawaka gwogwatemwa baagaluzzeewo omutuba ogwo we waalinga ejjembe lyammwe erya luboha omuti gwammwe ogwa lubowa baagutema olubowa owammwe mu Lunyarwanda tumuyita luboha ayina ebyona Edrin amalusu gantugira nnyo mu kirooto oyo mugasha gwe tuyita mukasa aloosa ennyanja oloosa oloba byennyanja ovuga amamotoka ameeru oleeta enjambada amakanzu era ndoota ebintu ebibiri ekyeru n'ekiddugavu emmando ya Walumbe gwe muyita simanyi ayina ebyona waggwanga ki bw'oba ng'oli munyagwanda Walumbe gwe tuyita kabaka bulamu abanyarwanda gwe tuyita Lyang'ombe kabaka bulamu kijjojjo najja kulera bo abanyarwanda n'abalundi gwe bayita Lyang'ombe kati bano abanyankole bakiga gwe bayita Kaheeru bamuyita Kaheeru kati yawagala eddiba ery'ensolo eryeru n'eriddugavu era olw'okuba nti batunatandika kusalira lubaale wammwe mu ggwanga lyammwe kwe kumuwa olugoye ekifundiko eky'olugoye olweru n'oluddugavu amaziga ganva nnyo mu liiso kyokyabonaabona emmandwa ya Walumbe Kaheeru akubanja kati ffe waffe mu Kinyarwanda ekitambo ekikazi bo kye bayita Nyabingi mu Luganda kye tuyita gweguyita Nabinene akuwa ebinene bingi ali Nyabingi akuwa ebingi bingi ekisajja abanyarwanda ne bakiyita ntabihaago ffe kituyita kinene nnyumba oba kinene kyawanga kati mu Lunyankole mu Lukiga gwe bayita bihogo ekitambo bihogo bwe mugaana okukitereeza kwe kutandika okusera owamu gwe muyita omukyekezi omusezi Nduhura Robert oba Munyoro oba Munyankole ate nalabye ng'ate wansi n'asembayo yenna Kiwala ndoota ebyennyanja ebikalu baagala ofumba ekijjulo kya Mukasa eky'ebyennyanja ebikalu n'emmere yonna ey'omu ttaka n'amatooke ogabule ku mutuba era mulyeko era ndoota era ne Walumbe asaba nnyo ekijjulo ky'ebyennyanja
amaze omusalira ngo leave alone ku kijjulo kiri ekyomuwumbo amaze omusalira kubanga ebeera emmere y'omu ttaka yonna kaama tabulako balugu tabulako mayunite gabulako muwogo tabulako n'ebikuta byakwo ne lumondo w'ebikuta ebimyufu ebikuta byakwo omuwumbo gw'amatooke ne kubeerako omuceere mu bokisi n'enva endiirwa n'ennyama ey'ensolo ye efumbibwa mu luwombo gwe gyogenda n'akasawo ke bagenda okukuliisa ak'ensolo ye okufuuka omusawo senkulu kakuwa n'eddagala lyamu n'emiti gy'olya kati bano abo balala balya nnyama eno bafumbirako n'obutiko ne bafumbirako n'empogola z'amagi ne mulya kulwanza okuloosa amagi amangi nera tekubulako n'ekijjulo ky'ebyennyanja nga mulimu ebinyeebwa ebikalu okukwatagana walumbe bakwatagane n'empewo ensese era n'obutagaana kulya byannyanja era ganzi bulempuli ebyennyanja era munaga nze era ebyennyanja n'agende ne biyingira mu ssabo lyange eddiba ly'ensesema era ebyennyanja tebikkirizibwa senkulubo nga tewasalira walumbe ettanda era nga tebamuliisa kijjulo kya byennyanja ekyo era gyeyiwagamba era nze bwentunula ku mufu era mpisibwa bubi eki ne bambikira Samira walumbe ettanda bamubuulirire bamusalire era bwe bumala omusalira tukugamba tumusaba tijajja omuzzukulu omukkirizanga n'aziraga nnyina ng'afudde aziraganga kitaawe ng'afudde aziraganga omwana we ne mukazi we oba bba ng'afudde era ne bw'abanga amutwala mu ddwaliro n'amukutukira mu kifuba oba ku mubiri tamusuulanga amuzzanga amugolola abalala b'ekika abaguliranga bugulizi lubugo n'ababikka lubugo naye bano kikkakala era abeerangawo tomukubanga kigwo ntitamugane netunudde ku mufu awo ng'amaze okumusalira amubuulirira sebo maama ne bwoba osimidde walumbe taata wo ng'afa era obeerawo wali ye bw'obanga omututte mu ddwaliro nakkutukako ng'osuula eri oba mukazi oyinza okuba obadde weepiiki omukyala puresha n'emukuba n'akkutukira mu kifuba ng'ejjumba ogidduka nedda mikolo gigiba gyetaagisa senkulu gyaba kyatakkolera era abamu si kyabanenya kubanga abazzukulu muli babi senkulu ebimu n'abyerekereza temuli bangu senkulu bw'abanga akola nabwakuyigiriza ebintu gweyagala kwefuula ow'amaanyi mba omusinga okutegeera era mutannyo basenkulu mmwe abaana bazadde mbu lubaale mbu omusinga okutegeera nedda teriyo lubaale asinga munne maanyi lubaale yenna y'omu bw'abanga senkulu amuzadde lubaalewo nga muwanga owe yasalira owuwo kawumpuli owe yasalira owuwo lumpewo zonna zenkana era nga senkulu yawanga muwanga n'awanga amayembe go era yakwambaza n'akuzaala mu lubaale yakusiba amaliba tewefuula nti oli w'amaanyi ogenda olumbe senkulu omuloge senkulu omutte jjukira otta senkulu taatawo omwettira bw'onoofuna emirimu ne bw'onoofa ne bw'onoofiirwa ate era first person gy'oddukira otaase era ne lubaale ne bw'anaaba akulemeredde yajja omugambako ne bwegunaaba mukolo yajaga nti gende waagundi yankolera munywanyi yakola emikolo egyo tajja kulagirirayo kubanga oba oleese inemite waleeta grudge ewa senkulu kibi era senkulu mukulu nnyo bannanga abaloga ba senkulu ababonyaabonya ba senkulu baana mmwe emisambu ajagala gibalume mu bulwe n'ekyokulya taata w'omuntu mukulu asinga neyakuzaala ku nsi senkulu asinga ne taata neyakuzaala ku nsi nayeyakuleeta enkya nayagala nnyoko ne bakugira n'ozaalibwa buli ekintu kyonna senkulu yakikola kakube kuzimba ssabo kakube kuzimba byoto yabulira lubaalewo yakokola ki yamanya ekyama kyo yakola ki naye noyagala otte senkulu mbu omusinza amaanyi maanyi ki lulinga lubaale ng'akuluma nga tewagalina lwaki teweekolako omwana ono bumalumanje yayimba akayimba lwakuba sikyakalina mumalumalu wange ampereze ennyimba ze azireete nzikube mu kadongo kamu
yaganze bompa kyotalina nange nenkuwa kyotalina ne bwoba ne Lubaale tayinza kubeera nga jjajjaawo buli kimu kyonna akimanyi no jjajjaawo yasiba emisango jjajjaawo yavumula jjajjaawo yayunga jjajjaawo yatendeka jjajjaawo yakuula eddagala ku bijja jjajjaawo yayambulula tekisoboka nga yasomera wanga ne Makerere professions gye ziri tigundi yakukwa mu kino nimbasawo abazungu w'amaaso ne bwogenda baga nti genda emulago ku maaso oba genda emmengo naye nga bonna badokita n'owamannyo n'owasiriimu kati nabo basomye basiriimu abalongoosa n'owamagumba w'amagumba toyinza ga jjajjaawo buli kimu kyonna yakirina teweeyita w'amaanyi era n'ebitono bisooka mpola bw'osoma akatabo ka muzeeyi Kawere yansomesa Oluganda ebitontome ebyamakulu yaga n'emiti egyo byogo gyasooka nsigo n'ogwo omuggo omunene gw'olaba gwasooka nsulo gw'omusajja oyo gw'ojoogo oba omukyalo oyo bw'oyoyita w'amaanyi olina ssente ssebo ye yakutuuza era akyoli oyise mikono gye kobe ng'olina diguri ng'ogifuna olina masters treasury ng'omusomesa owa baby class yakusomesa n'akuyigiriza bye bawandiika kati twala omusomesa wa baby class ye ssenkuluwo tomunyooma tomujooga toyinza kwesamiza bw'eba eriyo omukazi asobola okwezaalisa okwefunyisa olubuto oba omusajja osobola okwezaalamu newefuna olubuto nakino tosobola kuteerera Lubaale era Lubaale waga nze Lubaale sigenda mu masabo era Lubaale yajanga tosobola kwekwasa bintu tosobola kwebuulirira Lubaale agende na bibuuliriro n'ebiruŋŋamyo tosobola kubikola mwagale bataata mwagale bassenkulu tomunyooma ne bw'aba akuyise genda tomuloga kobe ng'omusinga ssente ne bw'aba wanyina kakunyiizizza tukulirira kali akatono ke yakkolera yakujja Lubaale n'otagwa ddalu era okola obooyi bulungi sabo yagazimba kulembeza ekyo akantu ako nkajjeeyo nga nkajja kunduhura Robert Nakiwala John Mukono esaala ya Walumbe ebeererya ya Lubaale nze sina Lubaale simanyi saala Lubaale talina saala ebyo babyeteekerawo bweteekesi Kabona Jjumba yabitandise ekitali kibi be babitandise naye teriiyo Lubaale gwe buyita omuzimu gukubuulire nti tusaba tuti teriiyo saala ya Lubaale ebitandikidde ku mulembe gwa Mwami Jjumba aligaweesa be babitandise ne batandika n'okuteekawo n'amajoowo n'ebyabwaka Ssaabakabona simanyi bannabbona be babitandise naye tebyaliwo omuzimu nga gukuluma gwagala kujja Lubaale waago bweru tekugamba nti mpaamu ku saala gwe gwagala luyimba nti mpe saala nti gengendeye waago nedda gwe gwagala ssenkulu agenda okuguzaala agukwasa ebyago teri saala ya Lubaale era nti sigimanyi bwe biba gye ziri gitandise ku Jjumba Ssaabakabona be babitandise ku mulembe gwa Yoweri Museveni Ssaabalwanyi we bitandikidde ekitali kibi naye mu buwangwa bwaffe tewabaddewo saala za Lubaale kyova wano osaale ovuname omutwe okole ki weewaake bw'otyo osaba nedda ffe otuula butuuzi n'oteeka ekigali mu kibbo n'osaba ky'oyagala jjajja namwetondera naatera okumala wakabi Kawanda ani atambulira mu kawundo n'enkofiira ya kawumpuli ebeetya yennyini kawumpuli mubuuze akubulira enkinga kye bagiteekako eba ya lubugo ye kizaawukana kawumpuli ow'essese kawumpuli ow'ebuyego ye yajjajjawo yabyekwegambira si musawo emmandwa ey'akawundo tulina omusambwa gwa Kinyira gutambulira nnyo mu Kinyira gutambulira mu kawundo era nagwogerako ekyokubiri akawundo kakiikirira ekibanja kitambo kyammwe kinene kya Wanga agenda mu nnyo akawundo oba Ekinyira
oba kinene zimbo eyo yennyota ye kati awo ekyo wakabi bwe kityo. Kansemberezeyo ddala Ssemakula Nakabugo ndoota engatto zinva mu bigere nga ntambula nga bwe ngironda nga bwe ndaba ekigere kirimu bulaaka obuddugavu n'amabala ndowooza baakulogera mu ngatto zo baazibba ge makulu genda bakwambulule ne bakwambuluzanga engatto enkadde oli ze baayambalamu ate oyinza n'okubeera nga baakulogera mu mugenge ezo engatto z'abagenge bazivumiza nnyo abalwadde nga abavumula enjovu oba ekigenge ebitagenze bulungi mu nsaasire ebigenze obulungi mwebaze Mukama Katonda. Ndi omuweerezaawo Kivumbi bantu balamuse Mwanga munange ebibuuzo mbiddamu okuva ku ssaawa 9 ogw'olweggulo paka 12 ebirooto byammwe twoweereza birooto ku WhatsApp sijja kudda mu budde sibulina program eno oba toyogiwulidde oba togiwulidde genda ku YouTube ojja gisangako kino Nogo oba Ndawula Empire ojja gisangamu oba genda ku TikTok mulangira omwana w'engoma abittakako amaloboozi gange ng'alina n'ebyannyonnyola tokera kumbuuza biki bye wasomye byoloose weereza ku 0772 563344 oba 70 563344 ebibuuzo wandiika kimpi tompeereza lukalabaya lwa bibuuzo kuba nange ndi muntu obudde sibulina.